Omulamuzi Collins Acellam owa kkooti enkulu e Mukono ajeereza omubaka omukyala ow'e Kayunga Aidah Erios Nantaba omusango ogwamuwawabirwa omulonzi Ritah Nabadda bw'eyamuvunana omusango gw'okugulirira abalonzi mu kalulu k'omwaka 2021. Kinajjukirwa nti Nabadda yawaabira omubaka Nantaba ng'amulumiriza okuwa abalonzi mu Ggombolola ly'e Galiraya ebijjanjalo, ebidomola n'amatundubaali n'ekigendererwa eky'okubagulirira kyokka nga byali biseera bya kunoonya kalulu. Munda mu kkooti gye batakkiriza bannamawulire okukwata bifaananyi, omulamuzi agobye omusango olw'obujulizi obutaba bwa nkunala, wabula Nabadda taweereddwa ngasi yonna. Guleeta yagala oguleeta ng'omulonzi naye nga talina bisaanyizo bimukkiriza kuleeta musango guno ng'omulonzi, nga talina bantu bawera 15,000 abaali bava mu disitulikiti y'e Kayunga nga balonzi abaali bataddeko obwesige bwabwe n'okumuwa obuyinza nti agenda awaaba omusango guno. Ensonga eyo kkooti gy'esoose okutunulamu neekennenya bulungi nnyo empaba y'omusango nga bw'ebadde, era neddamu nekkiriziganya naffe nti ddala mu butuufu omusango guno gwaleetebwa mu kkooti gwali teguyina nsa, gwali teguyina musingi kwe gwesigamye. Omuntu yaguleeta mu kkooti yaguleeta nga talina musingi gwonna mu mateeka walina guleetera, kubanga ng'oggyeko yennyini okubanga yajja mu kkooti ku lulwe ne yeerimbika nti alina abantu abalala 15,000 abaali bamuli emabega, abantu abo 15,000 tebaaliko okusinziira ku mpaaba ya kkooti. Mu nnyingo ey'okubiri kkooti mwebadde etunuulidde omusango guno bye byali byekutibwa ku Honorable Aidah Nantaba nti yagulirira abalonzi b'e Kambatanyi mu Kayunga disitulikiti ng'abawa ebijjanjalo, ng'abawa akawunga, ng'abawa amatundubaali n'ebidomola basobole okumulonda. Twaleeta obujulizi obulambika obulungi nti ebintu ebyo byagabibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'olubereberye mu mwaka ogwa 2021 tebyali bintu bya Honorable Aidah Nantaba, wabula byanti ebintu ebyali bivudde mu ofiisi ya Prime Minister ebyokuddukira abantu ababa bafunye obuzibu, abantu b'e Kambatanyi abali bali mu mataba, ng'era gavumenti yali eyongera ku nkola yaayo eyali etandikidde mu mwaka gwa 2018 ng'abantu abo bawa obuyambi obwo. Lawyer w'omubaka Nantaba Ambrose Tebyasa aliko byatugambye muri kkooti okugaana okuweesa Nabadda engasi kubanga bamaze ebbanga lya myaka 2 nga basaasaanya ensimbi ku musango guno. Nga muyinza okujjukirako nti omulundi ogwasooka emabegako abantu bano baali balese petition mu kkooti, twaleeta okuwakanya kwaffe nga tugamba nti empaaba yaabwe yali nkyamu, yali ekontana n'amateeka era nga yali kugobwa mbagirawo. Kkooti eyasooka yagoba okuwaba kwabwe mu mbagirawo ne bajulira ne bagenda mu kkooti ejulirwamu. Kkooti ejulirwamu ne tulagira tukomewo wansi, kkooti eddemu yeekenneenye bulungi erabe obanga ddala okuwaba kwabwe kwali kutuufu oba tekwali kutuufu. Nyina okugamba nti lunaku lwa ssanyu kubanga tumalidde ddala ebbanga eriwera nga tuli mu kkooti ku musango gw'ebyokulonda. Omukyala Nabadda Ritah gw'abadde avunaana Honorable Aidah Nantaba ng'amusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo nti yagenda n'agulirira abalonzi b'e Kayunga musobola okufuna obululu, so nga omubaka akalulu mu butuufu yali akawangudde mu butuufu bwako. Ye puliida wa Nabadda Philip Kasime atugambye nga bwe batamatidde na nsalawo ya mulamuzi wa kkooti eno era baakujulira. Tussa ekitiibwa mu nsalawo ya kkooti, tugenda kufuna obudde twogere ne client waffe tumuyitire mu kkooti byesazeewo tulabe ekyo ekyokukola. Amateeka gaffe malambulukufu bulungi. Omuntu ojja mu kkooti ng'olina ensonga yo era obeera ne avenues endala ez'okugendamu okulaba nga oba nga tomakidde bulungi olina avenues endala ez'okugendamu okulaba nga ebyo ebitagenze bulungi, byolowooza ebitagenze bulungi kkooti esingako egenda mu maaso n'ebitunuulira. So tugenda kufuna obwo obudde. Amateeka gatuwa ennaku eziwera okubeera ne client waffe ne twogera naye ne tumuadvisinga ku ekyo kyayinza okukola. So mu bufunze tusiimye emirimu kkooti gy'ekoze naye tetuli bamativu era tujja kugenda mu maaso okulaba nga tweyongerayo mu kkooti. Abawagizi b'omubaka Nantaba nabo tebalutumidde mwana ng'omulamuzi awa ensala ye wabula bagamba nti Nabadda yakozesebwa bukozesebwa okuwaabira omubaka Nantaba. Abalonzi bategedde amazima yateekayo ebintu mu kkooti ebitalina bujulizi, emikono 500 byaleeta, talina bukakafu nti balonzi bingi, naye ng'ekirungi omusango bwe gutyo gugenze obuwanguzi badde wa mukyala Honorable Nantaba mukyala Nabadda abadde n'abamukozesa olwedde amabega bangi ye ng'omuntu omutunuulira ne ssente zimuleeta mu kkooti abadde azisasulira, esasula abalo yasadde azisasulira, naye ng'ekirungi amazima Katonda amaze okukola ki okugalaga abantu. Ne Nabadda kati gyali yejjusa kuba baamukozesa tebabaddeewo.
naye ngaffe tuwangudde emisango gyaffe wadde outcost bamumalidde obudde bw'otunuulira ssente zatadde mu bannakwedde mu baali n'olaba nga tono tasasudde wadde ate amazima tegwekweka bibaga nti bayongerayo mu kkooti ekkooti zonna ziweddeyo bosi kati nga tugenda mu kkooti ya mukulu Nabadda nti yagulirira abalonzi ekabutamu twebaza Katonda kubanga tuguwangudde eky'essente oba bamuwadde oba tebamuwadde Katonda ajja tusasula. Omulamuzi awadde ensala ye wabula Omubaka Nantaba talabiseeko oluvannyuma lw'obutaba mu ggwanga ono mu kaseera kano ali mu New York mu ggwanga lya Amerika gy'agenda okukiikirira Uganda mu lukiiko lw'omulundi ogw'enkaaga mu omusanvu olwa United Nations olukwata ku mbeera z'abakyala ng'ono obubaka bwe abuyisizza ku lukomo lwa ssimu. Katonda wa kisa wa ttendo n'ogwo omusango omulala nguwangudde bannagaliraya Mukama we w'ekitiibwa kubanga mwe mbadde musinga okukosebwa amazima gabadde gali nti obuuza musango guwaza ne gukubula naye bwetyo ebyobufuzi bwe tebimpisiza bulungi naye eri abalonzi mwebale kunsabira tuwangudde omusango omulala ku misango emingi obudde bwonna emyaka kati 2.5 ndi mu makooti sente zonoonera mu makooti kye baagala nkole naye kasuubira nti Mukama agenda kumpa obudde nkomewo mbaweerezeeko ng'ekisanja tekinnaggwako otherwise mpisibwa bubi nnyo mu kisanja kino. Mukama we bw'ekitiibwa era agulumizibwe olw'obuwanguzi buno. Amin. Nantaba wabula agambye nti wandibaawo ekkobaane ery'okumuwavuwaza aleme kudda mu byabufuzi bya Uganda nti kuba buli musango gw'awangula kkooti temuwangassi. Obuzibu bwensanze nti kkooti ensimbi zonna nga bwenzoonoona kkooti tezimpa. Kano kakodyo ka Kunjavuwaza kategedde kubanga lwaki kkooti yonna zempangula emisango naye kkooti egaanye okumpa ensimbi zembanyonoonye. Lwaki kino kituukawo? Kitegeeza nti bamanyi amazima naye basalawo ne bagamba katukwavuwalize ddala oleme kudda mu balonzi. Bannakayunga bwe munaba mukitegedde kambasabire mukitegeere kwabo bunaba temukitaddeeko ssira ekintu ekyo ekyokuba nti kkooti empangula emisango netagamba abantu bano bempangudde kunsasula. Ekyo kiba kitegeeza nti akakodyo k'okunjavuwaza kagenderere muleme kuddiramu ddala kundaba obudde mumalire mu kkooti ensimbi zimalire ku balooya ng'eno ekisanja bwe kiggwako mumale mumbuuze kyenkoze.